Oluvannyuma lw'okulaba omulimisa w'emiti ng'akubuulira engeri y'okukola mwendo kwaza Kalittunsi ow'olulyo mu gafuna, kati nno kaakubuulira engeri y'okulima emiti gino naddala egya Kalittunsi okutuuka okugifunamu ssente. Lumu Samuel nga mukugu mu bibira agamba okulima emiti mulimu ogutalina puleesa ate nga guzza ssente mu bwangu kasita obeera ng'ofunye endokwa ennungi n'abazikusimbira abakugu abajja okugoberera emitendera emituufu egirina okuyitibwamu. Ekiddako oluvannyuma lw'okugisimba kuba kugirabirira nga mu mwaka emiti girabirirwa emirundi ebiri ng'assa mu bwalambulula ng'endabirira ey'ekikugu yeetaagisa nnyo nga teginaweza mwaka gumu n'ekitundu. Bakontrakita bwe bajja ne bamala okusimbira emiti kuba kulabirira miti kyekyokka ogitangira enkuyege ne giba nga tegiriiko muddo kyekisigadde kuba mu mwaka gumu emiti tugirabirira emirundi ebiri ng'enkuba eneetera okutandika kati mu musana nga gutandika tusaawa. Enkuba bw'eba eneetera okutandika tumakinga sure nti ennimiro tebaamu muddo. Bwe giba mikulukulu ogisaawa, bwe giba mito nga muddo teguliimu olimirira okwetooloola omuti ne guba nga teguliiko muddo ne gusobola okukozesa amazzi g'enkuba gonna agazze nga guliko gumu gwokka ne gusobola okukula supindi. Okubeera n'ekigendererwa mu miti gy'osimba kikulu kubanga omuti naddala ogwa Kalittunsi gubeera gwa mugaso okuva nga gulina emyaka ebiri kyokka ng'okungula okumala emyaka 6 era ogw'emyaka 6 gwe gusingayo ebbeeyi ng'ekitono ennyo gugula emitwalo 15. Kiki ky'oyagala mu muti gw'osimbye? Bwe mba nagoberera kusimba bupoolo nti omuti oluvannyuma lw'emyaka 2 guba gukuze. Poolo emu bwe mba nga nsuubuza muntu ngitunda 15,000. Poolo zino zirinnyibwako nga bazimba olwaleero ku kalina okuwanirira siraabu za kalina nga bazimba poolo ezo ze gukola n'okusereka olwaleero kati poolo ze baseresa. Ono ageraageranyeza bw'ati okulima emiti n'emirimu emirala abantu gye bayingidde ensangi zino era agamba emiti gikira gyonna nga bw'alambulula ng'atemyetemye kapito gwe weetaaga okugirima. Emiti bwe nageraageranya bizinensi endala zonna ze nsobola okukola nga ndaba emiti okozesa amaanyi matono nnyo okuggyayo ky'oyagala. Teweetaaga supervision y'amaanyi nnyo ku miti. Mu myaka 2 omuntu alimye emiti abeera atandise okufuna amagoba kyokka ng'akungula okutuuka mu myaka 6 ng'asinzidde wano okuwa abavubuka amagezi naddala abaagala okukuuma ettaka lyabwe okwettanira okulima emiti. Mpiima Henry omu ku bakola omulimu guno nga yagutandika akyasoma agamba bwe yafunyeemu ntoko. Ekyenjawulo nze kye nnina nze nga Mpiima Henry Timber World nzita n'ensala emiti gyo mu kibira kyo nkuwa endokwa za bwereere okuzzaawo ekibira ky'ensaze. Ntuyomba nsaze emiti 100 nkuwa endokwa 15,000. Mu kitundu ekiddako tujja kutunuulira ebintu eby'enjawulo ebikolebwa mu miti okuviira ddala nga gya myaka 2 okutuuka nga giwezezza emyaka 6. Nze Ismail Nsubuga ku lwa Bukedde TV Agafuna.